Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero tugenda kulaba ofulumiro w'ennyukuta eya ghayini. Ennyukuta eya ghayini eva ku ddookooli eno gye lisemberera olulimi olulimi gye luyingirira eri munda mu ddookooli awo kumpi ne opening ey'akamwa. Wabula mu kifaananyi kyaffe kino eno ennyukuta eya ghayini weeva. Twalabako emabega nti ennyukuta eya khaa'u nayo eva. Olwakuba nti oba weetegerezza ennyukuta eya khaa'u yo evaako mu maasoko than ennyukuta eya ghayini. So ennyukuta eya ghayini awo weeva. Mu Luarabu bayitawo adina al halq, like eddookooli we likoma akamwa eno omuntu gy'atandikira okukalabira, awo ennyukuta eya ghayini gy'eva. Olulimi luno eno lusituka eno emabega waalwo ne luba nga lwagala okwekoona, lukunukkiriza, terwekoonera ddala wabula lukunukkiriza akabaati k'omumwa, ke tuyita akabaati k'omumwa. N'omuntu n'asoma nti gha, awo, awo, gha, ghi, ghu, gha, ghi, ghu. Ennyukuta eya ghayini weeva. Ghayril maghdubi, ghayril maghdubi, gha. Ennyukuta eya ghayini awo weeva. Katulabe examples ezitulambika engeri ghayini gy'esobola okuba nga esomebwa mu mbeera ez'enjawulo nga eriko empeenezi ez'enjawulo insha Allah. الغين أغنياء اغترف أغشيت غيب غشاوة غلف غالب يغيظ يبغو.